Mbalamusizaako mwenna bannayuganda nebaza abo abaazuukusedde okugenda okubaako kye mukola. Erinnya yenze Emmanuel Kanka Kapita, oli ku Media Choice Telefina. W'olabira pulogulaamu eno nze nazuukusedda era ndi mu ttamino oba ndi mu ttaawo erintwala ku train ngenda ddeyira eyo. Wano nsinziira ssaawa eno Dubai gye twatadde ekitebe kyaffe ekipya okubaweereza. Ngenda kukola interview okubaleetera omu ku bannayuganda abasinze okubeera successful mu kukola business ayitibwa Haji Hassan, abasinga gwe mumanyi nga Haji Mpombo. Emboozi yange ne Haji Hassan oba gumanyi nga Haji Mpombo egenda kusimba nnyo essira ku ngeri ki gy'asobodde okukikolamu n'agaggawalira ku buwaŋŋanguse n'asobola okukolayo business eyimiridde ebalirirwamu obukadde n'obukadde bwa ssente za Uganda. Ngenza okumubuuza yatandika atya, yajja atya era asobodde atya okukikola. Nsabye emboozi eno mugiwulire kigambo ku kigambo musobole okugifunamu ebyokuyiga naawe oyige oyinza kukikola otya. Wano we ntuuse mu train naye nga bwe ntambula okugenda kansooke mpiseewo obubaka buno. Nkoowoola abantu mwenna abalina ebizibu, naddala abalina ebizibu mu maka, abalina ebizibu by'abaana bammwe abawala n'abaana abalenzi eby'obufumbo, saaka abalina abantu mwenna abalwadde b'ensimbu. Waliwo abakyala abalina obukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'ekinnansi ng'abakulira yayitibwa Ssenga Mukooki. Kubira Ssenga Mukooki ebyo abimala, ali ku 7502 600. Bino si bya bulogo, si kweraguza. Wonna w'oli mu nsi ekizibu ky'olinanga kye kiri kya mwoyo. Abalala abalina obulwadde nga bukulemeddeko bugaanya okuwona, ebirala bibali ku mutwe. Ali ku 7502 600 ate era kiggwa. In the heart of Uganda, tell me what you hear. A storyteller breaking silence loud and clear. For the voiceless souls forgotten in the crowd. Kanka Kapita, you make the world so proud. Ssenga Mukooki ali ku 7502 600. Abakyala bangi ye gw'otuukirako kati wonna w'oli mu nsi akuyambirayo, teweetaaga kulinnya nnyonyi kugenda kumulaba, ate tewali misoso gya kirogo gikulemesa okufuna bujjanjabi obubwo obuzaaliranwa. Abalina bizinensi mu munoonye n'abeetaaga appointments ezitatuuka nammwe mu munoonyeze ddala. This is interchange station between Dubai Metro Red and Green Line. Okay, tuuse mu kibuga Deira e Dubai era eno ye street okuli Mpombo African Restaurant. Eno nesangibwa ku Montreal Naif Hotel Deira, ekizimbe ekyo kimulengera. Kantambule butereevu mbatwale era mbalambuze wano nga tuyingira ate tugende butereevu mu mboozi ne Haji Mpombo oba Haji Hassan abasinga gwe mumanyi nga Mpombo, nga twetaaga okumanya asobodde atya ddala okukikola mu nsi y'obuwaŋŋanguse gy'aliko. Nsonga ki enkulu z'asimbako essira era kino kyakola mu nsi endala tasobola kikola waabwe gye yazaalibwa okusobola okukulaakulanya ensi ye. Nsonga ki eziri emabega wa ye okubeera nti ali successful mu Buwalabu ng'ate yalemwa okubeera successful mu nsi ye, njogera ku Uganda. Katugende Haji naye atubuulire ensonga zino musobole okuziyigirako. Tell lifts the world on its heel. The power of humanity in every reel. Oh, Kanka Kapita, your stories ignite, shining hope in the darkness, turning wrong to right. You stand for the broken, for the silence cries, the best content creator beneath Ugandan skies. Babuuzaako mwenda gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo okutuwagira oli ku Media Choice Online Television. Haji nsanyusa okulaba. Kale mukama wange nange nsanyusa okulaba ssebo. Ssebo tubuuzeeko.
abatulaba mwenna amanya bagababuulidde Hassani Pombo African Restaurant Deira Dubai. Sanyusa okubeera nammwe ku mukutu guno ogw'amaanyi bwe guti era ndi wa mukisa nnyo ssebo omukulu Kanka Kapita okuba nti nsobodde okulaako omulundi gwabwe gusoose n'okusobola ofuna omukisa okutulako naawe tunyumyemu kyengera kyamaanyi nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mukuliko eyo mu jjuma. Haji yaguddewo ebitundu ebya programs n'abasabukululidde ezisomesa Abafirika ku ngeri y'okuddukanyamu amawanga gaffe nga twegeraageranya ku mawanga agakulaakulanye. Programu eno eyitibwa ekife Bulaaya. Kife Bulaaya Haji gwogisooseeko kyamukisa nange nkwebaza. Kife Bulaaya njagala nnyo Abafirika tuyigire ku nsi ezitusingako naye nga ntandika n'abo bennyini abasajja we bali nnyo okukola. Alhamdulillah munange tuyiya tuliteekanya manyi biseera ebisinga obungi ne mu kunyigirizibwa oluusi ate olina kyofunamu kyamazima oba okitegeera nti oba oliawo mu kunyigirizibwa kutunyigirizibwamu mu ggwanga lyaffe kutuleetera okutambula tugerako mu nsi endala ate nekituyamba okugaziya obwongo n'okukola oba oliawo tutasuubira tusobola obbikola. Haji kantandikire wali mu Uganda bakuzaalawa? Banzaala Kutambala ssebo. Kutambala Kutambala eyo kitundu ki? Kyalo bakiyita Seeta. Ffe tuli side eno nga wakava Empigi Vampigi Boza Lukalu then awo Seeta Kabasanda awo tuwangaaliramu ekyo ekitundu bwe kityo. Kaalo oyina abakujjukira bwe waddukayo mangu? Bangi nnyo abanjjukira Kaalo era bonna mbatumiddeko mukulu Sematengo nkutumiddeko ntumiddeko ku maama muzeeyi awo Seeta Kutambala nkwagala nnyo. Waliwo awo omukulu bamuyita Ahmada oba abalaba mukazi akolya Kamadi muzeeyi Kamadi awo wansi ne muzeeyi Muhammadi ne muzeeyi Hamidu n'abalala mwenna bangi bonna ab'okukyalo muzeeyi Budala bonna batumiddeko nnyo. Haji watandikira Deira Uganda? Natandikira wano wennyini Deira natandikira Mpombo era nga nze okujja kwange e Dubai najjira ku mulimu gwa kuvuga taxi eyawana e Dubai nfuna ne bampa visa nenzija nentandika okuvuga Dubai taxi nagimalamu emyaka 3 nenjivaamu nenzija nfuna omulimu ku hoteri abagitanga White Sand Hotel nga kuliko restaurant bagita Luwombo. Luwombo restaurant eyo yali ekulira omukulu gwe bayita Ajimao ya Mukasa nanyini omu ku badirector ba KHM International Consultant ndozo gimanyi yeyo Kampala etwala abaana okufunira abaana emirimu era yennyini eri awo nabulagalaawo nga kati oyo Ajimao yeyanfunira omulimu mu kampuni ya RTA. Taxi yali etya? Taxi alhamdulillah tiyantambulira bulungi tiyantambulira bulungi naye nga yanyamba nnyo okunzigula obwongo. Aje omuntu avuga atya taxi e Dubai? Ovudde Uganda ovudde eri wuuyo Butambala. Enguudo za wano wali ozimanyi oba tozimanyi naye bw'ojja wano okwenda bakutwala mu training bakutwala mu training ebaya mwezi mulamba soka ne mukola training ey'okusoma obusomi ku bifo n'ebitundu ne streets ez'enjawulo then mumala ne mugenda ne mu field baliko obatambuza mu zibaasi luguudo baluyita bwe bati luguudo baluyita bwe bati eno mu Dubai Mall eno hoteli bagita Buja Arabu eno bagita bwe batyo kati training eyo batwalira omwezi mulamba okubeera nga mukola ki nga musoma ebifo eby'e Dubai era bw'ogenda okuvira mu training jukira nti bw'ogenzeko ne mu driving school okuyiga emmotoka za wano okufuna driving license era buli kimu ne bakusimba emmotoka. So bwe wajja wasooka kuyiga era okusomesa kwabwe bakuyigiriza ensi yaabwe mu ngeri gy'ovugamu n'ebitundu locations ez'enjawulo n'engeri gy'osobola ovugamu wano e Dubai enguudo zaawo speed limits buli luguudo byonna bingi batusomesa ebintu bingi nnyo bakusomesa engeri y'okukolaganamu ne bakasitoma bajjukira nti taxi oba ogenda sinkana nsi yonna. Basomesa mu lulimi ki? Olulimi basomesa mu Luzungu se basomesa mu Luzungu mubamu n'ebigezo mukola ne exams n'oyita oba n'ogwa n'oddamu bwe kityo bwe kiba so basajja bali serious. Basomesa balungi nnyo
omanyi twajja ne tulowooza mu nsi ezaffe gye tuva sizirumiriza naye waliyo ebikolwa ebyobusosoze haji oli musajja muddugavu abaali bakusomesa baali baddugavu banno baali bawalabu baali basajja bawarabu tebakusosola bano enensi tebakulondamu nti gwe muddugavu ojja saawa bwezi tewegatta naffe enensi yakula enensi yakulakulana era ekintu kibasinga okuvumirira ennyo Dubai mu Dubai kibasinga okuvumirira ennyo busosoze era formals tukikozesanga n'ekyokulwanyisa tuyinza okufunamu obutakkaanya n'omuntu oba mu poliisi oba muki oba nga mweru muwarabu oba muki kati oyinza okukyekwasa nti ompisiza obyokyokuba nti ndi muddugavu ekyo bwakiwulira yagamba no don't say like that ngagana no Dubai tetubyagayo toddamu nakyogerako ekyo kati bw'aba aganya okuwuliriza ate awo akuwuliriza namangu kubanga omukonye kali so nga ate oyagala kunsosola kuba ndi muddugavu nga bakitiira ddala era guba musango okumugenda n'omuwabira nti onampisiza bwati ne bati kubanga ndi muddugavu basobola omuvunaana obusasaze wano tebabukkiriza wano ngamba nti obusosoze muziro wano tebabukkiriza omanyi ndi mu kugeraageranya nze gw'obuulira wano ndi mugenyi gw'oŋŋamba naye mu mutwe gwange nninamu ebirowoozo by'ewaffe ewaffe waliyo classes kyago oli munaku waliyo ew'abagagga waliwo bintu bingi ebyawulayawulamu gwe tebakusosola nti gwe tokoze buti okinnyonnyodde naye ndabanga mu butuufu kyanjawulo tebakusosola olwo takisi wajja na ssente n'ogigula walina waliwo kampuni manyi wano ebyentambula bivunanyizibwa ku gavumenti era ndowooza kikimu ku bintu gavumenti yano byesinga okufunamu ennyo ssente gavumenti yebikola yes yavunanyizibwa ku byentambula era yina ekitongole bakiyita RTA Roads and Transport Authority trains oba wazirabyeko metros train bus ne taxi ezo entambula zonna za mirundi esatu za gavumenti oba okitegeera kati taxi zino gavumenti yazitundamukko nti osobola okujja n'osaba ng'oyagala kugula kampuni eya taxi naye eno gavumenti kitongole kya gavumenti kye kyala ti kyekikuwa contract ebaira subcontract nti gwe oba okola nga motoka zizo ne kampuni yo naye nga mukamaawo yono RTA boss oba okitegedde kati kakugezewaliyo Ministry of Roads and Transport biki yo kati omulimu gwa ministry eyo gyoyogedde eri ewaffe ne wano weeri RTA ye bagita Roads and Transport Authority eyo yekwasaganya bya transport wano byonna titosobola kuva eri n'ogula motoka n'ogisa kulumba ogenda vuga taxi oteekeddwa kuba na kampuni n'ogiregisteringa n'osaba olukusa mu bbo n'obabula na taxi mekazi ogenda okugula ti njagala bayinza okugala tukuwadde taxi 10 ezi z'oba ogula kampuni ze tugiwadde omanyi bw'oŋŋambye mbadde mmanyi olwakuyigiriza enguudo tinengenda mu dduuka n'okuba e Kampala ne batunda ekibanja ngule taxi wano sebo oba okolera kampuni wano oba okolera kampuni taxi oba ovuga za kampani kati nze nafuna omukisa kampuni nenfuna ddala mu ya RTA yennyini yakwalo waliwo taxi ezenjawulo jaziraba waliwo jojjaba ngiriko ekigundi ekyawaggulu ng'ena roof ya red ndala jajjaba nga ya green ndala jajjaba nga eriko kya bbulu ndala jajjaba nga eriko kya yellow so zaawukana kala buli kala eba kampuni yanjawulo buli kala eba kampuni yanjawulo buli kala eba kampuni yanjawulo kati tosobola zaawula kuba oli mugenyi olabula bitaxi zitambula ne kati ffe tuzimanya nti eyo Dubai taxi eyo ya RTA kasi tebako red kati eyo Arabian taxi eyo eriko ekya green kati eyo Kazi taxi eriko ekya bbulu oba okitegeera eyo national taxi Seka bwe nazze wano nalinye ku motoka ya Elon Musk Tesla ngiriko ekigambo taxi ndaba ya white ezo nazo zibula taxi za naddala zibeera nnyo ku zi hotel basinga kola nnyo ku hoteri ezo taxi bazikaza kolya limousine lwaki tebyakugendera bulungi mu taxi mu taxi tebyangendera bulungi olw'ensonga nti fine zaali mpitirivu obungi jukira nali mupya ze mu kitundu mwe simanyi oluusi kati ensobi nga nkola nnyingi
oluusi okuvuga obubi oluusi okuyisa n'ovuga n'oyisa bubi mu luguudo oluusi otikkidde wakasitoma otalina kutikkira oba opaakinze otalina kupaakinga bakwatanga batya kamera zezikola Kampala tudduka omusango n'otema wano terya kukwata era okola ensobi yo ne poliisi nekuyitako neegenda olawula ika message ku simu nga bakuwadde fine traffic obstruction dira mu 5 oba okitegedde picking oba dropping mu kifo ekitakkirizibwa sente bweziti kati omwezi gugenda okugwako kamera zikola gavumenti bayongeye kulaba bo baba bakulaba era wano kizibu osanga owa traffic kukombo ayimiriza muntu akugambe mulwaki obadde odduka speed kyembadde nkubuuza yakubuuza lwaki tewaddukanga n'otema n'owala fine kamera tulina bwenza giddukamu togiwanguzi nze aji nkubulira byewaffe gombulira byawe kamera togiwanguzi kamera tesumagira kamera teriko nti enkuba etonnya edduseewo ye ebeerawo 24/7 bagi placinga nga iryawo wonna wokolera ensobi nti opaakinzewo nga kamera bagiteekawo kukwata bapaakinzewo nga tekikkirizibwa fayiniyo fayini bwezakusukkako kati fayini oluusi omusaala oluusi nga genda muki mu fayini oyinza okumalako okukola omwezi omusaala obadde olina kufuna ddiramu 10,400 n'ofundika ng'ofunye ddiramu 5. abasaabaze mwali mubakwata mutya haji abasaabaze wano bo bakuwa emmotoka bakukiriza okupiikinga abasaabaze mu Dubai wonna w'ogenze kati kiri eri gw'olina okubaza n'omanya nti mu budde obw'okumakya ekitundu bwekiti babeera bise baba bava eno nga badde eno mu budde obw'emisana baba bava sayidi eno nga badde eno mu budde obw'akawungeezi bano baba bava eno nga badde eno ng'ate ne bano bava eno nga badde eri kugamba omulimu omanya nomanya nti mu budde bwe butinyira kubeera mu kitundu bwekiti mu budde bwe butinyira kubeera mu kitundu bwekiti olina okusoma embeera haji waffe n'entambula zigende nansana ndala era osanga bagikutte nga beekuba ebikonde gwe tokolera eno obasanga nga ne stage zaawukana ate taxi zivaayo ne mu paaka oba waffe tulina paaka ne zijja ku pavement ne zitikka wano tebakuwa fayini nti ogenze gy'otalina kulaga wano kasitoba ng'oli mu Dubai okkirizibwa okutikka buli wantu wonna weyagala otikkira era toliko nti emotoka zano teziriko stage tetulina stage ya taxi tewali paaka ya taxi mu Dubai so nga ate taxi ziwera 2,000 n'okusoba eziri mu Dubai zo zitambula butambuzi ku kkubo tezipaakinga epaakinga ejjawo omuntu epaakinga edropinga epaakinga ejjawo omuntu epaakinga edropinga nga sinakuzaayo wali ku bwamala omulimu gwa taxi ajimbulira taxi zewaffe zirina emitta egyo enfaanana yagyo n'ebyobuyonjo mu taxi wano taxi amateeka gaazo ku buyonjo gali gati makakali nnyo taxi erina kubeera nga nnyonjo era nga tonagenda ku kkuba okugivuga olina kusooka kuyitira webagyoleza nti nze bwenyinyuka bwe nti nenjiwa kyaliwa nga agenda ogivuga alina asooka kugenda ku mazzi wali ku kampuni wennyini tagitwala waka n'afuna ekyangwe ne baketi nedda so era tolina weza gisanga era ne bakusanga olina wogyoleza bakuba fayini wasiga oteekeddwa ojjoza kubanga kati ku kyendejje waliwo omwala gw'ezzanaawo bano ab'obubaketi kukidde ennyanama kumuviti tulina wetuwoleza sebo bano balina gundi washing bay eri ku kampuni wennyini kampuni gy'okolera yennyini erina washing bay emmotoka yabwe olina ogitwala bagyeyoleze emiddo bagisiimuule buli kimu kyonna erina kubanga nnyonjo so ekyobukyafu wano tebakkiriziganya nakyo ng'ereesa eno bw'ogiraba ti nsi nnyonjo kiriko fines bakuba fayini nawe wennyini ng'omuntu ffe bwe twavugiranga taxi nga bakusanga ofungiza emikono gyabinjamu naye basanga ofunyiza emikono bakuba fayini ya dirham 5 bakusanga oyambadde engato nga temuli stocks bakuba fayini ya dirham 5 bakusanga oyambadde uniform nga munda temuliimu kagundi ka sleeveless akasooka munda kano akakwata entuuyo nga tekaliimu bakuba fayini ya dirham 5 aji mu Uganda mitwalo 5 kwegamba ozze mu saati temuli vest ejja 5 mu ngatto temuli stocks ejja 5 kwegamba nti olina kubeera mwegendereza nnyo ogisasulaani nnyo ate gundi kampuni yennyini kampuni ozigiweri yesalako obusazi balimanyi oyita afanda okutuuka okufuna omusaala bakulaga bulazi accountability bweyimiridde twasazeeko zino netusalako ne zino ofisi zaawo zino yalla batulabire
ensi neeteeketeeke saako n'ezaffe ezikyakula zeewuunyisa naye agikankubuuze okujja wano okusalawo ovuga takisi e Uganda waali wakulemye nsonga kyekuleeta wano n'oguma ovuga ettakisi Uganda nali nkola nina akaduuka kaali Kaleerwe awo mu katale ku Kaleerwe era ntumiddeko abantu mu Kaleerwe Mama Bashiri baseeka bonna abali mu Kaleerwe mbatumidde waliwo n'abakyala abatundanga amatooke bamuze Yusufu kati awo we nakoleranga nalina wakaduuka kati nga kakola era nga omanyi enkola ya Uganda naye nga enfuna ya Uganda omanyi nti ntono kati omusajja omukwano gwange n'angamba waliwo omulimu oyo Kulumawuya oyo wa KHM naga nti Dubai bali kuluutinga baagala abavuzi ba taxi bw'oba omanyi ovuga emmotoka nti lwaki tugenda n'ofuna omulimu ogwo akaduuka kali katunda ki kali kalunda bikozesebwa ebyewaka kyosanze kyosuubula ebikozesebwa ebyewaka butto ngano biki kawunga sukaali nga bwemanyi edduuka etunda ebintu bikozesebwa ewaka Haji bwakulaba agenda okulaba akaduuka katono ku kyogenda ofuna e Dubai yes ambaliramu angamba nti omusaala tie at least 10,000 omwezi ze millioni ezi nya kano balamu okola akaduuka wano kinene nnyo omwezi obanga okoze nnyo mwezi ofisaawo emitwalo 8 oba akakadde kale kati oli omulimu gwa kutwalako gwa bukadde buna buli mwezi kati nga toyinza sigala kyamazima era nga nina kukwata busente bwe nali nkuŋŋaanyizaawo kuteekamu lwakuba nti yali ya bbeeyi takisi yali ya bbeeyi twateekangamu milioni 7 n'ekitundu okusobola okujjayo visa kati ate bw'otuuka wano n'oteekamu milioni 5 za gundi eza driving license kugenda mu driving school ezo si 12 okufuna permit oba okitegeera kati kitegeeza nti mulimu gwali expensive naye ng'oli bwakubalira nti milioni 4 naye oba otaddeyo milioni 12 ofuna milioni 4 myezi 3 ziba zikoze eki ziba zivuddeyo kati najja n'ekyo eky'emiliyoni 4 ngenda otutuuka eno ng'ate emiliyoni 4 nga kumpi bw'ozikola zina bye bazikutwalako oba okitegeera mu fines n'obuteeteekateeka kimala so nyembeera nga bwentyo bwe nakola bwe nava Uganda nenzija nkyuseko ku nfuna nzigalawo chapter eno ng'ova e Uganda ovudde mu dduuka lyo ate ozze wano Haji akuyambye njagala Haji ongeraageranyize ng'oyogera n'abatakisi b'e Uganda saako dekyolabye kubanga kati gwe oli musajja akoze bizinesi mu nsi ez'enjawulo ngeraageranyiza takisi oba bambuulirire ku vidiyo eno kuba bajjagiraba eggwanga lyaffe eriki bye lirina okukyusaamu mu area ya takisi ndyoke nkutwale mu kirala ekisooka kya byonna eggwanga lyaffe lwakuba nti kati obuzibu tulina nti just tubyogera mu bwogezi naye singa kibadde kisooka nti ensi yaffe nga ekyuse nga tufunye enkyukakyuka mulimu ebintu ebimu gavumenti byesobola okukolamu ssente singa ebanga yebihandolinze nebanga yebitambuza ekigambo ekikwatagana n'ebyentambula mulimu ssente empitirivu obungi nyakyali wange naye nangamba nti Bungereza ekimu ku bisinzo giyimirizaawo ennyo ntambula kyekimu ku bisinzo gikola ki ogiyimirizaawo ennyo kati amagezi gempa kubanga bw'ogamba nti ng'abatakisi bo bayinza obutafaayo kulongoosa mulimu gwabwe olwensonga nti bo banonyamu kyakulya naye singa omulimu ogwo guba gukwatiddwa gavumenti nga yennanyinigwo nebeera nga gavumenti yeddiza ebyentambula ng'omuntu okubeera nti osobola okukola omulimu gwa takisi nga olina kampuni olina kubanga okolera kampuni eyo gavumenti egisaako amateeka agafuga omulimu ogwo gwa takisi mu mbeera ey'obuyonjo mu mbeera ey'empisa mu mbeera ey'okwambala obulungi mu mbeera ey'okuyisa obulungi abasaabaze oba okitegeera amateeka galina okuba nga kampuni egalina era nga gagabwako ne fayini ekyogamba nkuwulira ng'olina omwoyo gw'ensi naye gavumenti kigyoyogerako eyewaffe olabanga mu butuufu omanyi Haji nyina kyenjagala okukubuulira gavumenti yagezaako eyo Uganda ekisooka okugyawo ekitongole kya UTODA ereete ebyayo abantu bawakanya nnyo muuvu eyo
ne baga government ekitutte government negezaako okugoba boda ne Kamunye mu Kampala entemu zi bus yagula zi Pioneer ezivundire Namboole wali n'ebitundu ebirala tolowooza nti kino ky'opropoosinga nga kyekikugambisiza nti singa wabaddewo gavumenti endala tolowooza nti ekyo mu Uganda tekikola kubanga bw'ogamba nti omulimu guno ewaffe Uganda bw'ogamba gutwalibwe obanga abantu abaggyeko emirimu abalya ku takisi lwaki ngambe bwentyo nti singa waawo gavumenti endala etali eno eriwo kubanga eno eriwo byonna byekola ekulaganga ebidda mu gavumenti naye wabaawo omuntu eyeetuumye gavumenti nga yayagala okweddiza ebintu ebyo so biba tebiddira gavumenti nti bajjewo itoda balete ekyabwe olwogenda okulaba nga ekijja kya mulala ebajjawo kyono nga mulala yaleese nti bajjawo takisi nga waliwo aleese Pioneer si gavumenti wabula waliwo omuntu aleese Pioneer okitegedde nga bwolaba essaawa nga tuli mu saga z'amasannyalaze ndowooza nti bagajja ku gavumenti ne bagawo kampuni y'omuntu ate essaawa bagamba ate bagajja ku muntu ate bagaddize gavumenti kati ate kitegeeza olutale waliwo eyeefudde gavumenti agajja kwoli ageddize so nze kyokutanga nti singa ebadde gavumenti endala Allah nga tusaside ne tufuna gavumenti endala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bukeere nkya nga afuuse pulezidenti w'eggwanga Uganda emu ku byateekeddwa okukola omulimu ogwo ogw'entambula gwina okutunulwamu gavumenti erina ogukwata n'obwegendereza egufuule mulimu gwa bbeeyi egufuule mulimu omulungi ogwettanirwa ogwagalibwa buli muntu ate nga ne gavumenti egufunamu ssente mpitirivu obungi kubanga wano ngambye naye kati wali ekiriwo bubbi baali bakusasula miliyoni eziwera mu 4 mu Uganda government ne bwetekinga over nebanga erina omusaala omulungi gwewa abavuzi suubira ebintu bisobola okutambula yes nti singa gavumenti nekola enteekateeka ennungi nega nti kati ekitongole kyonna ekiyitibwa tax nti ye kiri under Ministry of Roads and Transport Authority mu Uganda ayagala okukola ekiyitibwa tax nga business oteekeddwa okubeera nga ogenda kukozesa emmotoka bweziti ne bweziti ebika by'emmotoka si bino binnakavundya bye tulina essaawa eno oyinza essaawa noga nti nga bulaba nabaali baleese omotoka obutini obwentera babuyita Uber obwe butyo nti obwo busobola okubeerawo nti obwo busobola okubeerawo omotoka obutono bwe butyo ne zino eza famire zitwala abangi nazo nga weeziri naye nga byonna birina puroguramu enteeketeeka obulungi nti omuntu ajja kujja agulewo kampuni ye eya takisi agule droni ze ezo zigenda ovuga takisi motoka nga 100 aziteekaawo anoonye badrive abagenda ozivuga ne bakondakita ng'abasasula omusaala nga basanyufu gavumenti ng'esigala efuna naawe nange alinnya takisi eyo nga ndi musanyufu kubanga omusolo oguva mu takisi eno gye nninnya gukomawo ne gubaako kye gunnyamba nze ng'omuntu nti nja kulinnya takisi banzijeko omutwalo gumu n'ekitundu ngusasule gavumenti ng'erinako oba ddiramu siringi zayo 10 ku mutwalo gumu n'ekitundu gwensasudde 10 olwo lutambule lugwere mu ddwaliro nga nfunye eddagala oba okitegeera nti gwagufusa omulimu ogugasa ffenna nze njagala kubuulira nti bw'okwata driver n'omuwa takisi eno nga ngenda kusasulanga miliyoni 2 buli mwezi ti kondakita njamuwanga kamu kitundu kampuni osobola obula badriver abagenda ovuga emmotoka eyo kyenkakasa mu Uganda tibasobola omuntu bw'amanya nti ajja kufuna akakadde ne kondakita abadde tayambala ngatto ajja kwambala engatto ajja jooza ajja kuba ina sente ezitwala ngweze mu badobbi bazikiriiningi zibe nga zitukula bulungi oteekewo amateeka nti omuntu avuga takisi ateekeddwa kwambala kubano balina uniform abatakisi bano twambala uniform mpale n'essaati na buli kimu ng'oli amanyi nti oyo muvuzi wa takisi wonna w'oyita naye oba toli mu mmotoka oli mu uniform kanoli amateeka gonna bagateekawo kyeza nti omulimu ogwo basobola ogufuula omulungi n'osanga gavumenti egufunamu sente mpitirivu nga n'abagukola bagufunamu era nga bagweyagalyamu nga si byekwesiga bitogi nga bino ebiriwo essaawa eno si bya muntu kubeera kulinnya takisi kwanza empula bangi abalinnya takisi nga bakomplaininga bakondakita batunyiriza enkwawa simanyi bakyafu tebanaaba simanyi bikoze bitya bawemula bavuma abantu ebyo byonna musobola obimalawo omulimu ogwo ne guterera n'essimu eno gavumenti eriko kubanga teri bakulimba nti eno gavumenti wakyaliwo kyonna kye muyinza okugitereerezaamu ekyo never bino byenjogera bya future
si bya present. Essubi lyakugwamu ali. Tosobola kutereeza ng'ayonoona akyaliwo. Njagala ogeze ng'olina akaana ewaka opange ebintu amagiraasi ku ttule be ku ttaka ettule amagiraasi gaatike bagayoolewo ozzeewo amalala ng'era omwana oyo eyabyasiza biri akyaliwo sansa kanka kakigoyi era ajja bisikaddemu abyase kakitegeeza nti bwe oyagala okulongoosa sooka ojjewo ayasa ebintu bino adde ebbali olyoka oteekeo ebintu obitereeze kati ne gavumenti Uganda bweri ti bino byetwogerako ebyo byetwegomba tekyasobola bikola ge mazima. Nsaba okutegeeza abantu ti Haji Hassan gwe musinga okumanya nga Haji Mpombo yava e Kampala ng'alina edduuka ng'era asobola okukolayo e Kampala akasente. Haji n'amuleeta eno n'ayigira ddala n'avukola omulimu gwa takisi agumanyi era bw'atyo bw'agulowooleza naye byagi byesinza okupiikinga mu katundu kano akasoose ng'oyingidde e Dubai. Ekisooka ondaze nti eggwanga reorganized empisa kikulu okussaayo omwoyo n'okugoberera amateeka kikulu nnyo ate era enteekesa mu nkola y'amateeka weeri gye njagala okusembayo okukubuuza naye newankubadde waŋŋambye edda teriimu kyekubiira si nti gundi ye bwe mwabeeranga mu takisi mwazivuganga abaddugavu mweka twali mixed mulimu abaddugavu mulimu abawarabu mulimu aba Ethiopia bonna babakubanga fayini ze zimu nga mmwe fayini ebeerawo nga yateekebwawo ng'ekubwa kiyitibwa akoze ensobi tesosola muntu tebafa kwani akoze ensobi nze nva Kaseese eyo fayini eba ya nsobi eyo ng'ekoleddwa temamata kala ki temamata gwanga ki bwekola nsobi yo fayini yo jagifuna wano olaba Dubai wano nti ekimu ku bisinze okukulaakulanya Dubai n'okugyegombesa buli mwagyegombe kuteeka amateeka mu nkola. Mateeka gakola. Yes. Era bwe oyagala otereeza eggwanga lyonna mateeka kukola. Kubanga amateeka ago gakolebwa gayamba ffe bantu. Abantu b'e Dubai bagamanyi. Oba bagawakanya. Ate bagawakanya. Kize ndi muganda wa gundi. Nze nkubira gundi essimu. Tebikola wana amateeka gakola ku buli muntu. Tegedde bulungi. Oba okitegeera gakola ku buli muntu. Oba okitegeera nti tetiriiko nti ono nja kukubira gundi ankutege nkibulaga nti kamera yeekola ndi yokuba bukubi temanyi oba ekubye minisita oba ekubyani yeekuba bukubi fayini yaayo mwesotingira eyo waffe kukuba oba olina okuba n'ennamba ya jeno musibi omusirikale akuminza omunenewo talina munene tomalaako lumu nseka nali ntambudde ne mukoddomi wange tugenda Butambala omusirikale atuyimiriza mu katogo kali awo babayitawo Nakirebe mukoddomi wange avaamu yali avuga bagita Haria tuyita Haria kati avaamu atambula agenda gyali bwatuuka ono mukoddomi wange yeesooka omusirikale nagamba baakuteeka eno kati ng'ombuzeeku nasembayo okukulaba wanakulaba mu State House watiranga okujjako mu State House kati omusajja kasabulamu kali aka State House omusirikale ne bwaba talinyako mu State House obuteefeebya yali alina okukkiriza nti ki ndi naliyokko nagamba natiranga okukulaba n'abalala ne banne bajjanga nabo ketuwangaalira eyo kati olowooza yali agenda omuvunaana bimuvunaana kasi yaleeta emboozi ya State House amuga nti aje olagawa naga nti ngenda kuba nokulaba ku mukadde ti mulwadde mutwalirayo kasukaali oye nti kale agitambula bulungi n'ensobi nekyeyamuyimirizisa teyakimugamba mu kitundu kino ekisoose Haji Hassan oba gumanyi nga Haji Mpombo ayina restaurant nungi nnyo erideira eno mu Dubai kakati tewali kika kya mmere gyotasanga wabula tubadde tukyali eri ku takisi situnaba kutuuka ku restaurant na business akubuulidde engeri gye yagivaamu kakati kaneetoololemu komewo Haji abantu babuulire ova otya mu takisi okwetandikirawo omulimu ogugwo. For the voiceless souls forgotten in the crowd, Kankaka Peter, you make the world so proud.
Oh, Kankaka Peter, your stories ignite, shining hope in the darkness, turning wrong to right. You stand for the broken, for the silence cries, the best content creator beneath Ugandan skies. You give the oppressed a voice they've never known, a stage to share the pain that's seldom shown. Through your lens, the truth comes alive. Kankaka's heartbeat keeps the fight to survive. Oh, Kankaka Peter, your stories ignite, shining hope in the darkness, turning wrong to right. You stand for the broken, for the silence cries, the best content creator